kitalo ekya mukwano gwaffe omukyala yafudde Honorable Helen Nakimuli mukazi y'omu ku badde ba senior member of parliament abadde ateesa bulungi ye shadow minister bwe nali ndabyeko bukyanga opposition alonda shadow minister uyo muwala namwabako nga ateesa ebiseera wawambire nnyo abantu ku biseera byekalangala we namumanyire nnyo abadde n'emikwano mingi bagira batya nnyolero wamu n'opufulatanite olw'okufirwako omubaka abadde omulungi nga mugezi ate abadde mukwano gw'abangi kyembadde njagalako Ereni tabadde n'akajanja bwe wagira NRM kankuboole simanyi gwewagira DP kankuboole she was a real leader kungu a real leader you must be pro people kitegeeza to respect everyone who's democracy oyo mukazi abadde awa abantu enzikiriza ekitiibwa kyabwe mu bibiina byabwe by'obufuzi ye mukazi abadde ava ekalangala nga yasinga emikwano mu Nuupu akyo kankwedisiti y'abantu abatalina kajanja ka kisiro mu Nuupu yali Waiswa Mufumbiro Waiswa Mufumbiro nga nobera mukwano gwo ng'oli w'endyala mwasigala oli mutya Lewis Lubongoya Katana ndosala basoma George Musisi abantu abasomako ne bagenda kati nze ndi ku university kati waliwo nga nze sikyawala na muntu lwa ddiini ye okusoma kye kunyambye sikyawala na muntu lwa political party ye okusoma kye kunyambye sikyasosola muntu mu ggwanga kungo ine eddembe ly'okwagira NRM yo as long as tekinkosa era sobola kuba nti kungu lwaki awagira NRM lwaki kungu wano enkwege kubanga lwaki nkugamba ekigambo kino kungu nti tuyitiriza primitivity kati omukazi lwaki yalumya abantu bonna ndabi bagashumba bonna bamukabirira kubanga she was a real politician and a real leader abadde tali awo tasosola ono kati akajanja kabanaku abanaku balina akajanja akusanga ngo wagira DP n'agamba lwaki watulyamu olukwe omukazi abadde abaiti bayita meaning ya democracy pose ekisinza okunuma ndabi abagwaga bakulisizing eddwaliro Alexandria kungu Ereni abadde mukazi mukulu abadde mubaka wa parliament yabadde nanyini bulamu kungu oyo mukazi abadde n'obusobozi obugenda mu parliament okola kyayagala n'okumwa medical ki nga Shamim Malinde wakola naye kungu tulina omuntu kyayita eddwaliro lye likutegeera nze nina akalwaliro emakindi bakansekerera nnyo abo abantu nga bakansanzemu bakayita Rift Valley ke kalwaliro akantegeera nti bwe ndwala malaria bankuba ddagala bweriti bwe ndwala kino bankuba ddagala tutekerawo okujajinga ng'abantu nti bafudde naye bagambo yeekubyeko enjawulo yeraga Katonda kungu when will Ugandans learn to respect people? Kyogamba oyo mukazi musiro ogenda mu ddwaliro eryo okimanyi eddwaliro erimukulisinga ba professional doctor Katonda ye eriyitako dy omuntu ne muteekwasa kintu kyagamba Ereni n'ayita emulago n'ayita ku zikesi clinic wali be bamutegeera huyo abadde politician ng'oli ye personal doctor woosanga tuliva ddi mu propaganda okimanyi kati Museveni ayinza okuba freewheelinga ssente ezo tudde ku nsonga ennafu tuve ku nsonga y'okumenya amayumba tuve ku nsonga y'abannayuganda obabba emisolo omuntu omugenzi abadde muntu mukulu yasoma oyo omukazi abadde yasoma omukazi abadde amanyi environment omukazi abadde muno oludokita kyogamba misolo ogenda mu ddwaliro eryo kungu tali bajanjabidde mu agakandi bafudde kati kungu tali bantu bafiiridde mu America budde buno naye bino ebigwagwa ebitasoma simanyi agenda atya mu ddwaliro bwerityo simanyi yeekubyeko enjawulo mubadde bamusinga okwagala obulamu bwe mwaba afudde kugamba kungu bwoddayo osoma ova ku diversion ezimu kugamba binauganda byo byematiza okugobereranga ebintu ebitalina mugaso oli she was honorable abadde ali ku second term ye alina ensonga lwaki yagenze mu ddwaliro eryo kungu kungu ati sobola kulira lwaki wagenze ku case clinic ye ddwaliro lye likujjanjaba n'owona let us learn to respect Katonda yayita bw'omanyi abantu abafiiridde mu malwaliro ag'ebbeeyi mu America kati olanya Jacob Olanya bamutwala wa tiyafa ate ekisinga okuluma abantu abatalina nakakwate ku mugezi basinga okwefuna nti bamanye ekyamuse kungu obusiraamu bugamba nti Allah yayita n'obulokole n'obukatuliki nti Katonda yagaba era Katonda yakola ki kungu amanyi abantu abafiiridde mu lago leero ddwaliro kye lisinga ebbeeyi mu Uganda tyemwala wegali manji kani paye dayo lyomanyi ti yabbeeyi agakani olimanyi teri muntu alina contract nakufa omuntu waba wafiiridde on us to learn to respect God tosobola kutyo kuba nakumuyisaamu maaso ndabye tikito nga bagamba omukazi yeekubako ekikiro ekinnumye kakati oyagala gamba kungu oyagala gamba tutangako bantu bafiira mu jjamu mu mmotoka n'afa bwati ng'atudde tulabako omuntu abadde mulamu n'afa n'akutuka nga takivudde ekikutuko that's why mulekerawo okumanya obulamu bw'abantu okubasinga temuli basawo everything happens for a reason let us learn to respect God ontegedde bulungi bapresident bandibadde bafa kungu osinga bapresident bakabaka immunity ne sente ekintu ky'omulamu kino Katonda yekka yina nnyini kyo siggwe kungu sinze bajjo omuntu waba afudde tugambe God
wali abantu akala bafola obulagajjavu ompulira Ellen ku mutima gwo gwabadde nagwo omulungi n'omukazi yabadde wabuvunanyizibwa nga nonsense abadde amanyi omukazi abadde akolagana nnyo ye babana byafuza abadde ku alali nga alina eddwaliro lye limutikola ki va ku baana abakukuta n'amongi kati mugenda ne mudira ababaka abakukuta n'amongi ompulira ng'amongi asobola basayininga ne bagenda mu America naye mukira byafuza ali ku alali. You have to get your own personal doctor whom you trust. You have to get your own hospital. Ate kunga abasawo ne Bible yagamba Mukama bw'atakuuma kibuga abakumi bakumira bwerere nze omulokole. Naga Mukama bw'atajjanja omulwadde no bomutwala ku mwezi era akola ki? Onyana abakola ebizungirizi by'omwezi bafa. Okimanyi ne badokita bennyini bafa. When will we ogamba nti Katonda yasinga byonna. Chagamba babadde n'amaanyi gonaga muwangaze ebbanga lya savinze. Do you know God is timing? Kati nseke wali abeni ali mubenda bibaseka. Kituufu abanupu basekerera abafu. Ne eni ali mwate yandibadde lizoninga nupu nga tesekerera abafu. Waliwo baseka. Waliwo byenda byo ku TikTok ngera bisekerera omukazi. Nabo bagwabo. Nga bagamba munaba nupu basekerera ababo. Kati naba Uganda direction je kwata. Kakati omuntu yenna ampulya ku radio phone bujira mutuulya tosekerera ngo omuntu afudde. Tebadnenya muntu afudde. Tebogera kibi ku muntu afudde. Lwaki omuntu yali badde n'olutalo n'omuntu afudde. Anti kubanga abantu balowooza mu they are showing hooliganism. Kino kijja genda wonna mu eni ali mu ne nuupu. Ompulira. Owa nuupu oweni ali mu bwafa bw'omusekerera gobeera omugwagwa. Nina blogger gwendabye nga alinga nnenya omukazi ono. Ompulira bulungi kinnumye. Omukazi oyo okufa naawe ekya maama wajja keera nga afudde. Nyoka ajja keera nga afudde oba kitawo baani? Netwatuuka kya wano okubanga kakati osekerera otyo omuntu omulambo ogutawulira. Mulokuba wagira nupu zepange yego wa nupu sekero otyo wenyala oyagaliza otyo omuntu okufa omanyi kati zira tandise message empya bana Uganda balina okumanya nti President Museveni akukabadike eyo narrative kati kankuwe bwino narrative eyo wagirwa President Museveni sako kankumanyo point yange nti ate kati bayita divide and rule kubanga President Museveni agamba student wobote student wa Nyerere yasoma nnyo Machiavelli yagamba bayawule yawulo obafuge bavuwazo bakoleki kati omuntu yenna aleeta okusekera nti owanupu yafudde n'oseka oyo aba akolera Museveni. Omuntu owanupu yenna asekerera wenyo naye aba akolera Museveni kubanga yeemu ku takitiki eyambye gavumenti ya President Museveni okutufuga emyaka emingi n'amenya bizimbe enagwa abatembeeyi ku kkubo fe tuli mu kusekerera mirambo kwegamba President Museveni level yaffe yaziteeka mu kulya abantu tulinga basezi ye kyeyakola bannayuganda bonna kubafuula bawumba tutu ali hooliganism. Uganda yensi ennyangu y'okubuzaabuza kungu kakati gosekerera otyo omuntu atawulira kati tugambe kale osekerera omulambo goseka go gubagula abantu ogusekerera akungujaga tugende empro wasomo ina masters omulambo go sekera go kubagulya nti kungwa sekerera go bagulya nti kungwa nvuma go bagulya obusungu obo ulyambo lokubagulya sene gufa njogera ebigambo bino kubanga mazimo yo mukazi tabadde na kibina kya byafuzo wadabadde wanopo kugambye lwe usiru bongo ya katana waiswa mufumbiro munopo muntu mulala kyali soba George Mususi they are civilized bogenda ku university munango kyo reasoning nsenda nawe mulanga twampuliranga edda nenda kyukira nika no muntu awe mula he or she sounds disgusting in my ears wakyuka siso akusanga kungu wagira kibina kyo nenkuvuma mukungogira okukola biki sisobola bajo bwemba n'obuzibu naawe katono nnyo bwemba n'empalana naawe mwami bajo God forbid enjala ofa awe enkoma gokoma kakati ebintu bibiri kungu byenjagala owulya gwali ku radio omuntu mukufirwa tomulaganga obusungu fa abaganda newe mbanga mbadde nkuwalana ne bwofira kinkwatako nakujja kulumbero kuziika vakugina emirembe emigwagwa omuganda omulambo gumufaananira bubi atali musezi nendoza wali abayina ebitambo ababe besunga okulya ne basanyukaga omuntu kati mukatonda omukazi oyo abadde ayina musango ki kabadde jjoli nze kansangako edda nekagamba naye gwe oli waffe ne bwolikola otya oli kumanyi nga bwe kaseka nekagamba gwe ne bwolikola otya bajjo nkumanyi oli waffe eri oli musuubuzi olaba omuntu alina search reasoning kati ng'omusekerera bebana babadde basekerera abeeni ali mu Franka tumwebaza kati Franka tumwebaza bwafa Museveni n'avaako njega tubalina reasoning y'ekintu ekikulu kungu bwe nsekera nti tumwebaza alina akatwe kakoze nfuna muki what do I gain from laughing to Franka tumwebaza that is hooliganism. Society yaffe yatuuka ekya kwegamba society abagwaga bagiwambye society overtaken by hooliganism. Ate kati mutya abantu mukolera likes na comment Uganda yitaga abantu nga babajjo agamba kino kituufu kino kikyamu reason waki kugamba kungu ebigambo bino nti buli loli sekerera omulambo gwoso ade masoga badde kimanyi ti omuntu goyagala ofe Katonda sigwatta nagamba nti Katonda akolera mu opposite gomanya abantu abasabira Museveni afa okuva kumanja paka yomanyi waki katino kakugambeko kino Katonda ayinza okuba yakowadda Museveni naye gagamba bwe mutwala bajja kulowooza ti bebandagidde omutwala buli losabira Museveni okufa buli yagaliza Museveni Katonda amuwa birungi reason Katonda takola nga ffe baana b'abantu
Katonda agenda n'abantu abalina kibayita democracy. God himself is a democratic God. Katonda ku busungu bwalina ku sitaani singa yamutta dda. Noba nga twakyali sitaani. Naye Katonda yakulaga nti am very democratic. Kandekawo ne sitaani bwe sikkaanya naye. Kati Katonda buli omulaga obugwagwa nga akola ekikunyiiza. Ompulira bulungi omanyi lwaki emirambo gy'ababasindika gigwa nnyo? Katonda akulaga nti I don't operate like you. I don't reason like you. Go back. Omanyi Katonda alekawo abalogo. Gobadde okimanyi Katonda alekawo nnyo abamuwakanya nsobola abasajja benda bababologa bagamba Katonda taliiyo. Omanyi lwaki abalekawo omanyi lwaki Katonda abawa obulamu n'abasawo Abaganda? Kukulaga nti am the Lord, your greatest of the greatest. Cholo omanyi Katonda singa yatadde abasawo Abaganda n'abamalawo. Kongo tugende mpola. Okimanyi singa Katonda yatadde abantu bonna abawakanya amadiini. Okimanyi Katonda singa yatadde abantu abatemula. Okimanyi singa Katonda yatadde obwana obukwata obuto. Naye Katonda abalekawo okulaga nti bwe kyolowooza Katonda bookero kana akatta abaana. Ngomanyi lwaki Katonda yakasevinga kulaga nti okukata si solution. Nze Mukama Katonda waako kankalikewo kalabe ekintu kikakola nti kyali kibi because leo kale kungu boto omuntu akoze kibi talumwa. Okay. Bosekera omulambo tegulumwa. Kati itwatandika kati ngafa Abaganda. Twatandika ddi okusekerera abantu. President Museveni twatandika ddi okubika abalamu. Kinenyeza government. Kino kinenyeza government ku. How did our society descend to that? How did we come to kinenyeza government yaffe. Government ene ekoze kyamaanyi okutusigamu obugwagwa. Ti government lwakinjinenya yava ku kalicho molozi ompulira bulungi kunkugamba yava ku kalicho molozi n'obuwangwa n'ennono n'ebisuula edde dini yalinga kya bbeeyi ebyobuwangwa kyalinga kya bbeeyi nga kungu nga kalicho tekukkiriza kuwemula ne kati osanga Omuganda nga yali ku TikTok yawemula addira ebitundu byonna nga babiyita mu Luganda n'abikuba kuno ne mugoberera nammwe kubanga government yetufuze nnyo ne tuwunga ne tutalaga obwo bannayuganda bonna baatalaga obwongo edde ngogamba faaza kibi ananda baatya kungu ngogamba Sheikh Ananda batya Sheikh Ananda batya nga mvemudi ashigera neka kati social media ejjudde ebintu ebigwagwa ebisirusiru ebyali mu ensi ane mu bigoberera rest in peace hele nakimuli nsawa social media omulamo gwo mugujeko propaganda muleko omwana yawo mule bulungi bannakalanga latunyolo wamu nammwe she was a good leader era Mukama jalaga naffe tukola ki je tujja n'olwagabye bayagala simayiro yo oba mwenzi munno simanyi atusose y'obusoose omulambo gwa Henry meguteekako propaganda mbegayiridde let us respect the dead people era bwe n'oba wenyalemu tosanyukiranga omuntu afudde n'oba wanupu tosanyukiranga kyembadde ngamba obugwagwa nti omuntu yenna ampuliriza ku leediyo President Museveni wabatta abantu gwe tobatta President Museveni oba gavumenti beekutulugunya gwe tutulugunya kubanga gwe kikuleeta mu buyinza kujjawo bikolwa bibi sagala obereka kabonero ka bikolwa bibi ate bitujjisaako gavumenti President Museveni yawambira obote yagamba ngenda kujjawo ekiwamba abantu ngenda kujjawo corruption ngenda kujjawo ebikolwa ebiki aba buli munankyukakyuka beera kabonero kankyukakyuka tobeera kabonero ka bugwagwa na busiru tovuma muntu olwokuba takuwagira mukwane mumatize so kumuvuma tekulina solo kubanga twavuma 221 226 era government yekyakola ki mulage njagala opposition ebeera kabonero ka change kibayita change is respecting someone's ideology ati ze nina obusungu kale you have a point and I agree with you omuntu bw'otakkiriziganya naye si kumuvuma si mulabewo nze kati mwami bajja okumanyi kyembagira sikimanyi tetuddawo ne tunyumya because nkugamba bugambi kungonze nga opposition musajja no bamenya amayumba negataako bono negataako tubagenda kuddamu kumenya mayumba abantu baffe so si kuvuma kati bantu beefula mu banyiiga nnyo Museveni atu kati lwaki tumumuggyako ani abaganya okumuggyako mbale nga solution ya Museveni okuva mu buyi okuddamu takulabika okumuggyako kakati balowooza nti ebivumo bijjako Museveni tebamanyi ebivumo biyamba Museveni ku international community kugamba nti bali abamuvuganya bagwagwa obadde okimanyi Kongo nti President Museveni ayagala nnyo bamuvume President Museveni ayagala nnyo abasekerera emirambo President Museveni ayagala nnyo abasiru kubanga kwakolera politics abazungu bamubuuza kiki ofuga abantu baganda babana bagoga osobola bawe entebe ne batata bantu bana basekere emirambo ayinza obutayiwa musaayi waliwo ebintu byemukola Museveni mubi ne opposition ekola kyamaanyi omuyamba nti mulungi kungu okimanyi nti bw'ozaala omwana no omwana omukoza nga talina mpisa ompulira bulungi biba oba ozadde ddebe ekkalu kwegamba tuve mu bintu ebyekisirusiru ompulira bulungi nze ayagaliza Museveni okufa ayagaliza Janet okufa si solution sabanya Janet abeerewo ne Museveni abeerewo balage enfuga ennungi gamba Katonda nga oyagala Katonda abawe enkyukakyuka ayi Mukama Katonda bana abasajja abatemu abasajja batulugunya Mukama tuyambe bawangaale tubalage ku nfuga ki singa lwakasisi yafa teyandira byenfuga ya Museveni teyandize kwetondera Museveni naye kati bano babateekamu hate obuchayi tebulina makulu kati omeka Kongo nensiga nenkola program nga yakufuma tenyuma
Okimanyi bwe nsomesa kamula abantu bayigirize. Tebula nani kusabyo kaka. Otegedde buli kyengamba kungu. Nti obusungu obwo obw'ekisirusiru obw'ekigwaga tebulina makulu. Museveni abeerewo Bobi Wine afuga mugambe wala wabbanga ssente z'enguudo. Nze sibye ssente. Watulugunyanga abantu. Nze nsanze ne Mutabanyi osimutulugunyiza. Wasekereranga emirambo. Nze kimpisa bigwa okufa. Kubanga ebintu byennyini bye byaleeta Museveni. Bakalabanga akavumu k'akempisa. Akagenda okumalawo ebikolwa by'abakombozi n'oboti. Naye tosobola kuba ate ng'oli kabonero kwa bugwagwa ate oyagala Ntebe. Mulondeko ki mwagala Ntebe mwagala kusigala nga muli bagwagwa. Omuntu analeeta enkyukakyuka ye kennyini aba atunula nkyukakyuka, tatunula bugwagwa, tatunula propaganda, tatunula busiru. Kyokka bano balina bakolera Museveni kumutwaliza ne Mutabanyi wajja atufuge. Omuntu ayagala Entebe olina okuba nga oli kabonero abantu kubalabira ne bagoberera. Gavumenti y'obote yabbanga muwogo, ffe tugenda kubba muwogo wammwe. Batemye ente zammwe, ffe tugenda kubasasula ente nga mutuwanguza. Olina okuba logiko ng'oyagala enkyukakyuka, si kuwagga na bugogganya. Tuwoganye ku leediyo emyaka 4 omusajja yayogera tufuga. Kungu njagala tube bamazima osoma nedda anti Katonda tasobola kuwa buyinza bagwagwa kuba basiru birowooza kuwemula kuvuma kati bwekinvuma nti bajja olinga embizi neevaako ki nze nemunvuma ekitundu kye kyamasifu ayaga Katonda kubanga manyi ogenda kusigala mu nnaku yo ogenda kusigala ng'oli masiikiini oyasame ne muhooza gyavuma engeri okyayasama naye nze njagala waliwo abantu kungu nga baagala enkyukakyuka kungu bano abagwagwa ba Museveni abawemula ompulya bulungi be balemezaako Museveni lwe baagala okumukuba nga bagamba baabo basiru Mukatonda mugokunga without discipline, without civilization, temusobola kujjako government. Gobadde okimanyi ne mukala ku makina mugato tugenda kwekalakasa kungu. Nga muyina empisa, temubye bintu by'abantu. Mumuwanise bipande byammwe. Tulega mu State House, temukubye muntu. Okimanyi international community begatako. Nebadde okimanyi n'okola n'olooting, n'okwata abakazi, n'ova bagambe bibifere mu bikube essasi ku nnyama. Muyina okuyiga how revolutions bazireeta batya. Kungu no byemigamba bigambo by'amagezi ku bantu abagala enkyukakyuka. Enkyukakyuka tekitegeeza bugwagwa kungu. Enkyukakyuka how can you out reason? How can you outsmart your opponent? Otegedde kati tunafuna tie enkyukakyuka nga Museveni naffe tuli batemu kungu kati kankugambe na kino obadde okimanyi nti transition ejja ti Museveni anyumirwa nnyo ebiwemuzi ebipropagandist ebivumi aleta Mutabanyi we kubanga bina Uganda mmome kati obadde okimanyi waliwo bigambo Okero si yeye obadde okimanyi bigambo Okero wa AI okimanyi teri ggwanga lyangu kufuga na kusirwaza nga bino bina Uganda awo ntute ku Okero baga nti Okero gwe tulaba si yeye ne bitamanya nti waliyo forensic chechi kibaita forensic chechi Okero yakwata ekiso n'afumita n'atugumbula abaana DNA y'ekiso eraga nti Okero ebinkumu forensic cameras gwe Munnayuganda ampuliriza lwaki Okero omulabanga aseka lwaki Okero omulaba bino ebintu bisatu ku njagala biyigireko nze ba ku TikTok professor abanga asomesa mutunuulire ekisooka Okero amanyi tubagenda kumutta mu bulamu President Museveni yatta abantu babiri yatta Sebirumbi omusajja bamuyitanga niyo omulugala gwe yatta Sebirumbi nani Sebirumbi Obara President Museveni yakasayininga death penalty z'abantu babiri mu kyaga afuga Uganda nali aluzira nga abantu bali ku kondemu babera n'olukumi Ontegera bunu kyakugamba ngeruzira abantu bayinde okusalira okufa president tabasayira nga gwakufa abamu abasonyiwa abandi babasiba death penalty eyo mpaje Okero ko yetugamye kwa Okero yasoma ovanga ku muntu alina laptop ovanga ku muntu afuna passport ya America ovanga ku muntu atambudde ensi eno Okero ekimusumbu akyo kasikosero ate sikosero ziwona kubanga bali bakisiyole nti Okero mulalu Okero mati yalina laptop Tole ifana nyinga ina laptop. Ova ku muntu alina obutuuze bwa America. Okero tabanga ko mulalu. Okero is an international person amanyina buli kimu kyakola. Kati Okero yamala ku standing amateeka ga Uganda. Ekisoko Okero amanyita basura musayira gwa kufa. President yakateeka ko bwendeze abantu bameka. Ekyokubiri Okero akimanyi nti mutuuze wa America. Guno musanga America gwina mu interest. Bajamu wa kibaita fair judgment. Ekyokusatu musango guli mu public bino byonna byolaba kooti emuwembejja baagala kulaga international community to have democracy kakati kile ekyokufa kyava Okero mu mutwe nti kizibu nnyo okumukola ki bagenda mutwala eruzira atuleyo yebake wajja kuba wakayita emyaka 9 bamusabire bakita batya court of appeal bakita batya bino ajulire bagenda mutwala eruzira nga alya bulungi asula bulungi kubanga government ya Mwami Museveni gwekutte mutuuze wa America Munansi wa America. Eyagala okulaga America to have democracy in Uganda. Kyavanga kasajja kaseka. Kizibu nnyo ogamba nti Okero agende kalaba kubanga n'ekibonerezo ky'okufa tebakijjaawo. Ekibonerezo ky'okufa kyavaawo mu Uganda. Kati akasajja kagenda kakola emizannyo gyako. Nga kamanyi what will happen next. Kati ono omulamuzi amuyita Mr. Okero. Mu international laws zonna you have to give omusibe his right.
oba highlights ati kakati golacho chaba ko Okero omusango go Okero guli mune baloya abazungu bagenda Gabonese tetwanga democracy ali mu Uganda kakati mu president Museveni kino kanchogere ensonyiwa singa abadde mu wanup amuyisa bubi kubanga manta ina interest y'abazungu kate Okero ayamba president Museveni okubika ebibi engeri gyayisamu abasibe baje gamba yata innocent minors abana abatunda bamukwatisigeza n'abanupu babayisa bulungi nabagamba muyige kibayita president Museveni mu politics kate muzanyo go Okero aguzanyira ko international community laws guliko byabufuzi enneeyisa gye bamuyisa kati yaraba nti ne bono wogana twaki wayiswa mufumbiro tebamuta lwaki edi muto tebamuta lwaki abasibe nga abazungu kati president Museveni nagamba ye servant w'abazungu kunsi nagamba president Museveni wasai yasinga kola interest z'abaki kati bagina mukwati yakuto mu America nata abantu musije gwe bagamba ati asiba abasibe musije ngano Okero bamuyisa bulungi kati yo political science gwe nasombe makerere ndi yafunika sa president Museveni afuna yakantu ke yekwatako Ampulya bulungi akantu ke yekwatako nga kamukolera politics akutakata kati omusango gonna guyamba president Museveni okulaba nga alaga there is democracy in Uganda rule of law there is rule of law in Uganda kati sente sibagenda okuwa Okero egenda kulaga America ndi mu Uganda waliyo democracy no mutuze wafe bamukutte tebamuse tebamutute kalaba uyo bamuwadde death sentence America bajulire mu myaka mwendo Okero akole ki ekintu kyokka kyali kitaasa singa population yakuba akasajja nga polisi nakagira ngamba ekyali kitaasa Okero tulina okwebaza abantu totegedde kyekugamba kitegedde naye togenzi kyali kitaasa nze njagala kwebaza totegedde kyekugamba bakuuma obuntu bulamu nabagamba etteeka likole totegedde kyekugamba okusasula obusungu abantu bebalina ku Okero kyali kigwa mu dakika 5 nga yakata abaana kanchogere ng'omuntu omukulu naye kasita ogenda mu byamateeka ng'ate omusango guli mu public nga bwe nkugambye gugoberera America okutta mutuze wa America Uganda ino okwefuula nti nsi democratic ne woba gwe nga goli mu government kungu international musango guli international tosobola gukwatanga akwata kungu tosobola gukwatanga akwata musango gw'ebijanjalo okitegedde bulungi kyenkugamba kakati banansi kasa Okero yabasimatuka mikono tebamusubira kufuna pain tebamusubira kufuna kibonerezo kyayina kufuna manyi kuntemwagala mazima kungu zinagamba sikyakolera views na likes kati president Museveni alina okusala omusango gwa Okero nakitongole ekiramuzi kusanyusa abazungu kulaga nti Uganda is a democratic country bagenda mwaka death penalty gundi ka life imprisonment bagenda musibe emyaka 4 gye myaka 2 lwaki abantu balinga abatali basanyufu ati kubanga Okero deserves to die singa kubadde ku mulembe gwa minizi singa aze president oyo mukuba amasasi mu lujjudde wa America enkube ati amateeka getwako ati kakati muliko mateeka ati kyenkugambe kati muzanya politics kakati unless ngati enfuga nti amateeka tugajjawo galeme kukola ata akakati wano kankuyigirize na kino nkikuyigirize kungo kyali mwana muto nkusinga emyaka amateeka gakola ku bana mpuliriza amateeka gakola ku abo batalina mugaso amateeka tegakola ku bantu ba international amateeka tegakola ku bantu yenna nga ali mu byabufuzi binene kati kungu singo badde otunda nyanya ku kkubo nga gwe watta abaana singa bakubadde amasasi okulaga ensi ndi president ayagala batemu naye ngambye ekiyamba Okero kumuzanyira ku international politics bana ontegedde bulungi kungu bato ontegedde bulungi mpulira bigambo kakati president government ya Mwami Museveni teina kibayita equal justice mulimu abaana n'ebyana so what makes you think but tunagoberera due process nga bwegenda maaso abafiira abaana bwe tebajja kufuna bwenkanya kakati oli bagenda kakati nakino kankigambe sentence ajja kuba I mean yes musango kyali mu court tulina genda nyo mu merits but what makes you think nti obwenkanya bwiza obutabeerawo nnyo sibulabawo kuba obwenkanya ku Okero obutuufu bandibadde bamukuba amasasi ku City Square bwe bwenkanya obusooka tiri mikono gy'abantu ekyokubiri tebasobola ekyokubiri bandibadde bamusiba obulamu bwe bwonna okufa bwe bamusiba obulamu bwe okufa kati omanyi kigenda okudda ku America egenda kumutumya mulita savingire waffe that's what you think kikigenda okuba next anti temwagala mazima kunguze ndi mulokole America egenda muganda ati zawa citizen we shall try him at kubanga n'amateeka wegali singa okwata munna Kenya alina kuwoleza waabwe Kenya kakati zinagamba muna Uganda okuba omumativu singa Okero bamukuba amasasi oba singa bamuteekako mubu bana Uganda bandibadde bagamba kuba bana Uganda kimanyi kibayita tit for tat okimanyi you see lwaki kungu ontegera bulungi kigezako kunyonyola tit for tat but you see nze I was happy nti yakwatibwa era nze kyendowooza kyalibadde kikolebwa aba security n'abanoonyereza okwongera okutegeera Okero ono yaani waliwo be yali akulira katero tugambe ennene
because bwokwata omuntu oyo n'omuttanga bino byonna ebibuzo tobizeemu oyinza okukulira ekizibu ekinene ekisinga kakati kankugambye nze kanalabye balooya abazungu ne bagamba nti omusajja mutuuze wa Amerika nentegeera nti Okello tulina kyogenda kumugjamu era tulina kyogenda kumukola ebyo byonna babikola for public kulaba kifaananyi tulina kooti tulina independent judicial system Okello ekyaddala omanyi lwaki Okello aseka alaba abajulizi bennyini batanga ne boga tebabitegeera ompulira bulungi abajulizi abamujulirwa Okello asobola n'okwegana CCTV camera Okello mubugumyeko muyivu nkugambye ekintu ekibadde kitutaasa Okello yali awo okumukolako nga tepolisi tenajja sigambye nti kyekirina okukolebwa naye okufuna nze bajjon in my opinion nze Okello okufuna justice yandibadde akolebwako manya nti justice nze okufuna justice n'abazadde kyali kiggwako olwo naye nakyate kyalimu obuzibu tewantegedde ani ali mabega naye kati okubeera emabega ate gavumenti yawana etya abazungu. No, I have a lot of belief. Brother, I have a very strong belief, a very strong conviction that due process when I get that place, but it's logical conclusion. Obwenkanya bujja kubeera mu Kongo obwenkanya bw'Okello bino byenjagala osubire musango gw'Okello okumuwa death gundi life imprisonment oba medical committee agenda trying we waawe sakalo bili disappointed wanabera obujulizi bwonna obumulumika Okello obujulizi ngugambye DNA eweri yakwata ekiso government ngekwagala kungu ngokoza omusango gw'Okello tedda namwe ebyo nala process ino gye baleeta baagala kulaga international community. We tried the man thoroughly. We followed each and every step. The entire due process was followed. Every process was followed. Kati bamuwa ekibonerezo okulaga government ya America nti Uganda is a democratic country. Kati blessing in disguise kitegeeza ki? Blessing in disguise kitegeeza ki? Kitegeeza omukisa bana munyambe kaba TikTok. Blessing njagala kuyigiza nti mu bantu boyina okumanya mu Uganda bayina emikisa President Museveni omukubu. Tubadde tumutaddeko akazito k'abasibe ba Nuupu. Ekizibu kifunddemu omukisa. Kati ye President Museveni yafuna omukisa gwa corona. America yandibadde gira nga bamala corona Bobi Wine America eri busy ne Iran. Mpuliriza kulaga emikisa gya Museveni. America eri busy ne toyina kasasiro wa Uganda w'omugamba. Mayiga na Museveni mutayagala agamba bani. America efuga Uganda. Akati ensi yonna kati nakino kanjidde mu Kongo njagala oba omuntu omuyivu. Wachaza European Union. Kongo kansoka njogere European Union ezane wogana tayina kyakola Museveni. UN ne wogana ku bya Sudani tayina kyakola Museveni. Omuntu yekasobola okubogola Museveni n'awulya president bamuyita America. Ngabo yali mbogoledde. Kati alayiwaayo wa CIA. Naga president Museveni wa CIA ngo wakana. President Museveni Netanyahu. Sako sirika ati buzonzikiza kumalayo. America abatte biraba. Ate esobola kwata alayiwaayo yagikumira Somalia. Yakuma abataki yaterezeza emirembe kakati mbadde nkugamba nafuna population yafa abagwagwa tuganya okwegatta bwe nsango weni alemu mulabanga mulabe wange owene ne bwasango wa Nuupu mulabanga umanyi bati badde ngamba abantu basekerera tulina ku promoting unity kungu yagala president mkwedagala lijako president Museveni onakwe mulekera ne mwegatta namva mbi ekisiru bya madini obibina by'obufuzi namwe kati tuteke Uganda ku mutima fena tulanira ttaka lyaffe president asobola kusulaga Katonda mu ggulu naye president Museveni akimanyi nnyo tibwenzija multi party system bana Uganda bafuuka omuntu omu kati muli bina byabufuzi aga Katonda mu ggulu teyebaka era tali muntu musanyufu ku nsi kuno nga mwami Museveni bananga asanyuka ye government yalemu yovuma ne president azilongazi yayina ekinku mu kyeggwanga ebyo byayagala sanga wa Nuupu omuvume era ni afoseke Sekera mukyala we yetafaayo azilongazi mu banga nagamba president yasoma akatabu ka the prince yawandika katabu ki the prince genda okasome kongola ba magezi president gyagajja buli muntu ayagala okuvuganya president Museveni genda osoma akatabako the prince Machiavelli yagamba baawule yawulo bafuga abantu abali divided bangu agamazi sija genda ku mukolo gwa DP kati mawu afuna ekizibu nga Nuupu asanyuka ali mbwefuna ekizibu wa FD asanyuka kati buno obugwagwa bwonna buli mu nsi okuwemula kuleeteddwa gavumenti eno kujja bannayuganda ku mulamu agwabe mutuufu Okello kivaamu atya Okello agala kivaamu nga bamuwadde death sentence omanyi abantu abali ku kondemu eruzira president Museveni tasayiningira bantu kufa nze bansi beruzira naye yabasibe ku kondemu bawera n'emitwalo ebiri njagala ova wano kunga ogenda ekyokola research eruzira abantu abali ku kondemu ogimanyi abalindiridde president yagaana okusayininga ebigundi byabwe otegedde bulungi kakati bannayuganda omugezi era munnayuganda amanyi nga ayagala ensi ye akabonero nkubule eddagala litujjako president Museveni ate kitasoboka unity tuli bagwagwa
ndaba abawala ku TikTok ndaba abawala nga babipromotinga nti fe tukolera ku Best Hotel nga balinga betundira ku line ekisooka egaba emirimu kituufu ompulira bulungi ekyokusatu olina gwekosa nze sagala its promotion on social media mwe parent kangwandi yakadde omwana onagala nakola ebyakola ku Best Hotel njaga yogere ng'omusajja munaddini ali cultured bwe mutwe muononye eggwanga ne muteeka mu buseegu kungu teri muntu kalina kanakiro kankikubulira teri muntu abeeramu ebintu n'abeera successful teri muntu zena honorable mulambe yakagwa ejjinja eyo yalinga agenda mu bimansolo kati abonaabona mukama awo ebimansolo byamutalaza obwongo gw'omuvubuka wena togenda mu bintu bya bwenzi binyumanyuma mwana bakungu ne bakuwaanamu musimanye ekyana kyakulaze nekisagala agagona you cannot be successful ebyo bintu biri mu lubaale w'obwavu mpayo malayo omugagga yali yeetuuza emyaka gyo gyonna g'omanyi gwe muwala gwali ku sikundi kuno ku radio togendamu ebintu bya kisirisiro ogenda kufuna emizimu gy'otomanyi ebyo bintu bitikka byejenti bya sitale bitikka message kuva magombe muti okugamba abantu amazima mwagala obusegulo kwa mwagala likes nabagamba I don't like comment and comment I like the reality when I am Uganda man like Baju cannot support nudity bajita pornography take a picture kunga mwala yazanya nalaga abasajja ebisambi bokwata ku baby ozze webale gunoga no yingirire myoyo gyotamanyi kate naye preach as the sign of God ndi buli musajja yebaka kubakaza abasuka ababira ino moyogo wetika omoyogo obwavu wetika omoyogo obukaba wetika omoyogo okubonabona wetika omoyogo okufa gobadde okimanyi sexy yasulanga abasajja abamanyi mu Bible Daudi mukawulire yamusula basamusoni bonna bagwa lwa bwenzi never promote homosexuality never promote obwenzi kungu so ina muzibiti ne Best Hotel the way they promote it so let's go na promote no le kawote ne kole nkubiriza abavubuka mwenna because ekiri kyakugala they want to close that bwe ne gwanga bagigale what's wrong with the hotel if your problem is promotion lwaki nanyini hotel if your problem is promotion puliriza my problem is kungambe what happens kungu yes you are right kungu ekintu ekisinza okwavuwaza abasajja be Uganda bwenzi obwenzi buleeta endwadde okimanyi nti buli lwokuba akasabuni kati kungu zenne ebintu binakola kukankuyigirise kati okimanyi buli lwobanga olina ddiiru ku makya nze nakubanga akasabuni edda bwe nabeera nayinako ddiiru ku makya ne mukama wokini kaliisa myaka 7 emabega nga nakakola bajo events nenkera nenkuba akasabuni agenda kini ddiiru agisazizaamu ebintu ebirimu sitaani namala kwendenya maaso gakatonda nentukuza olina emyoyo gyoba weeyitira gyotamanyi mukwesanise amazima mu promoting zo obwenzi kungu nakulanda baba malaya teri malaya mugagga ebaji bayitanga possible gimanyi dancers ozimanyi mpayo malaya omwe yali yetonze ngali successful kungu katonda ineso lwache ebintu bitundu byabakazi yabikweka kungu akasamudoneleka katonda bakanga katonda singa yali abyagala yani badabiteeka mu kyenyi ebyo bintu bya bisirani omuvubuka awula radio 4 togenda nga bintu bya malaya avoid obwa malaya ali kati kungu mwe nze ndaba blogger mikwano jange nga bawagira ebintu byatamanyi betekako kikolimo ebyo bintu biwangala mukata mugulu kungu ojola bo muwala asinga okula abasajja abebbeyi akula ne Range Rover bamala bulungi gwe mwana gwo muwala ampulizo ziruwa tali muntu abira mu malaya na amala bulungi gwe mwana gwo muwala nga ulinze ndibbaje ndi musajja mukula musade 6 years tali sente ziva mu bwenzi ne wabo okulanya abasajja kungu nga bakuwana nto yo mwala bagaga bamwe bakako kuchala amalata ina na yika yattaka ne bofuna sente mu amala no zimba mu business egwa kungu genda ngo menya mitima gy'abakazi ngawe bakabaka ku buli mukazi ekibonyo obadde okimanyi tekibonya abonya abavubuka mu ggwanga kumenya mitima gy'abakazi kube bakako ne babalekaawo omukazi buli wakuba wano wakati n'akaaba ng'ofuna ebikolimo okimanyi Best Hotel byebimu ku biyinza okubanga bibituletedde obwavu mu ggwanga gomanyi tuleti obwavu yebongedde lwa buseegu gobadde okimanyi watulera jagenda kuteekemu ekintu kye owatakisa ateekemu ekintu kye awemikisa ateekemu ekintu kye owagundi oli mu kuyigiriza abavubuka genda kukola bisiraani nze omusajja wa Katonda omulamu nzikirize promoting ebintu ebyekisero njagala ndagayo massage palawa simanyi palawa ezikolanga nina obukebera kazibe kapo yantolako massage ntukera abawala bananga balwadde ate nabamu yabebakako ne mugamba genda omire pepo kubira kazibe kapo akubuli zinakolako zitali kintu kyesikoze nagendako massage awe makindi twalina kazibe kapo nga yakava ku muwala zinayina amagezi ne mutwala ne mukebera nengamba kapo nti okubye envundu tali kintu kipromotinze bulwadde tali kintu kipromotinze sirimu tali kintu kipromotinze bwavu nga bukaba kungu njagala mpuye malayo omugo wegomba ne waba yalina sente ngazisengeza Bank of Uganda ngazirina kungu bwobulambu bwa Best Hotel bwambo wandi baduyagaliza bawalabo bwobulambu wandi baduyagaliza muganda lwaki tobikola lwaki gojja okola omulimu obuli professional lwaki mwagala abandambe bavuwale nga tembabudde ekyama kyabugagga ekyama ky'obugagga kiri mukola kintu kituufu obwe okimanyi kungu n'oba musajja nga oli mwezi nga wawase lwatokulaakulana lwaki temugamba nsi mazima mukatuna mugulu gwa wakana bino njagala ogenda ogula abakazi bamalaya okimanyize lwaki nako obwa malaya bwe bantu batwalina abudumulaso yonsi bankigamba bwe banzijako ekiribe emmengo bangamba genda ofune malaya gomaliramu ebisiraani abaana ba Best Hotel babamaliramu ebisiraani watulera mulimu gwaganye ngagenda babakozesa mizizo
bya buwangwa nti kungu bakujjeko ekirebo buliba buleke mukazi asigaze ebisiraani byo lwaki mwagaliza bannamwe ekkulaakulana tebakulimba nga nti waliwo abantu abeera mu by'obuseegu kati badde bakimanyi nti abavuga tulera abalina ebitambo by'obusezi abayagala ogaggawala babasaddakira abamalaaya ne bagamba obebaka naye kungu n'ogera n'otomera ebisiraani byabo nga n'amazima ki mugakweka bavubuka gwomuvubuka yenange oyagala kuba successful genda mwagaga nti bw'oligagala tuddangamu kwogera nange kungu njagala nkubuulira toddamu kuwagira bintu bya bukolwa ebyo tokiddangamu agaga. Where is the problem? The problem is the younger generation to be misled like people, like bloggers. Gwamuvuka yenna. Ngompulira ku radio 4. Togenda nga mu bikolwa bya sitaani. Ngobadde okimanyi Katonda achawe ebikolwa ebyo. Obadde okimanyi batokimanyi. Era obadde okimanyi nti nina mukwano gwange nti omwogera kuno. Yagenda ewoyo musawo muganda muamanyi nnyo namugagenda ofuna abakazi basatu bewebakako Filisam. Promoter wa amanyi mu ggwanga sagala muswazi. Bwe yakikola ekivulunde kifuna abantu atenkera nafuna accident. Yaba abakazi kati bine ebituli bya wansi tuli ku radio babiteka kale ekyo kintu kya wakati bakitekamu ebisiraani bingi kisibate ne kisumulula lwaki yagala bavuuka babonebonemu ebyo ebintu kungu tuleme kukyamya ggwanga mbadde nvuma wana basekerera abafuna emirabo omuntu asekera abafuna talina na muntu agula malaaya gomanye kiba kya muntu aza kukubo wali omuzimbu baguyita Kawuula omuzimbu baguyita Jezebeli buli malaaya aba yali mu ensi malaaya ne bwafuwa emmindi n'afuna kasomera ssente ekyazifuumuuka sitaani amuwa ebintu bibiri bw'alisikinga obulamu n'afuna aba nga simuladde wa siriimu tajja kugaggawala ddina okugula akataka kayagala ne bw'ogula ekitumbu wa malaaya omwana waasikira ekibi ekyo baba balwadde nga baadiba n'okudiba baliko n'ekidibo kati kungu ngero oteeka akantu kakayonjo alina mukazi wange wateeka mukazi wa besitotero obwamalaaya kintu kibi mu ggwanga bebimu ku bituleetedde ati gobadde okiwagira sinabiwagira ekyana kinyenye ebbina musimanyi tugenda tuyamba nende tobingamba nga tonanzija kuwulira ali kusiga obirese gobadde ongamba byaki byabo malaaya kale tugende maaso tulina obudde buto tompayiriza sinabiwagirako mwami bajjo amwe responsible man saagala kubeera nga nze bajjo kale tugenda mu bulango saagala nsobola kubeera ku muzira nempagira bikola bibi kubanga manyi ebintu ebireetera abantu obwavu bikolwa ebyo bwebityo negatako tubivumirire vumirira buli kikolwa ekibi ekisiba abavubuka abavubuka bankubira essimu omanye abantu benvumirira gamba nti nze kungunegana ebikola bya sitaani n'ebintu bya besitotero byonna kakati lwaki ogendera ku bandi wagoni gamba nze kunguneganira mbivumirira buli agenda naye okimanyi nti bibiwasi bibi kungu wandikoze nga muwala we oyagala agende yeetunde wandikoze nga oyagala mutabanyi wagenda agule bamalaaya. Is that a future you want to build in Uganda? For us, we are tomorrow's leaders. You have to lead this nation properly.